Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko fumbirwa jangu ewange wasika Kakayire kusumuleka ebizibu nebadde bikutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Mandiso namanye kimuli abawuliza mwe bali nnyo nolita dokita badde mukutalaga ne banno FDC mu ggwanga message mbagamba ki? Yes, okusooka nagambye nti nze ntambula nabo naye siri mukulembeze kati lwekyo ntambula ne sibadde mukulembeze. Okusooka mukulembeze waffe Mulodi Salongo Elias Lukwago nga ndowooza bwe mumanyi yafunamu obuzibu mu bulago, eggumba ly'omu bulago ne liseeseetuka n'atwalibwa mu Buyindi n'alongoosebwa. Twebaza Omukama kubanga kati nayogedde naye ng'ali bulungi era nga tumusuubira okukomawo ku butaka olunaku olw'enkya. Kati n'olwekyo abadde taliiwo chairman w'ekibiina ambassador Waswa Birigwa ne vice we Honorable Salaamu Musumba n'abakulembeze abalala Honorable Semuju Bulayimu Nganda ne ba MP abalala b'ebitundu gyetwadde chairman ba Honorable MPs ab'ebitundu gye tubadde tulaga be bali mu talaga ebitundu eby'enjawulo okwogera ne bannakibiina ekya FDC. Ekibiina kya FDC kyatondebwawo olw'okukyusa obuyinza. Kino kye mbadde njogerako, kukyusa obuyinza, si kukyusa mukulembeze. Yes, kukyusa obuyinza, okukyusa omukulembeze. Kubanga osobola okukyusa omukulembeze obuyinza ne busigala nga bwe obuzibu bwa Uganda buyinza mukulembeze. Buyinza. Obuzibu bwa Uganda. Yes. Abantu bwe bamala okufuna obuyinza bwe basobola okufuna omukulembeze gwe basazeewo ate gwe bayinako obuyinza. Mukulembeze abantu balina okuba nga bamuyinako obuyinza. Lwateekwa kukola kye baagala. Wabwe abatakikoze nga balina obuyinza obumufulumya. So kusooka nga bwe nabagambye mu Uganda kasookedde baawo tewabangawo abantu okuba n'obuyinza nga basobola okukyusa abakulembeze, nga basobola okukozesa obuyinza bwabwe okukyusa abakulembeze. So ekibiina Forum for Democratic Change n'erinnya eryo Democratic Change kitegeeza enkyukakyuka eyitira mu maanyi g'abantu. Democratic Change. Yes. So kati ekyo kyatuteesaawo ekibiina ekyo. Unfortunately tuzze tukitambuza naye mu biseera bino bye tuyiseemu nanyo okuva mu kalulu akawedde ne tufunamu ebizibu mu ntambuza y'ekibiina ekyo. Ababadde bagoberera ebyobufuzi ndowooza mwabiwulirako era nga bisibuka kwabo ku nsonga eri gye nakugambye. Ensonga ey'okubiri gye tulina okuwangula, agambye tulina okuwangula okutya, tulina okuwangula okugulirirwa kubanga tuwangaalira mu mbeera gye tutalina bye tukozesa. Okusoomoozebwa okwo kuleetera abantu baffe oluusi okulowooza nti bigaanye naffe katweweeyo. So abamu banaffe ne balowooza nti nga naawe ndowooza singa wali mu FDC ndowooza naawe twandibadde n'obuzibu naawe
kubanga nawulidde ogamba mwagezaako bino ne bigaana, mugezezaako bino ne bigaana. Kati bannaffe awo gye baava nga bawogera bwe bityo, tugezezaako bino bigaanye, tugezezaako bino bigaanye. Kati n'olwekyo tulaba tukaddiye embeera eno etweyongerako. N'olwekyo katwogere n'abasajja ekinaavaamu kyekyo, katwogere n'abasajja tulabe oba oli awo embeera mu maaso eyo erikyuka munnange, naye nga naffe weetuli. Kale bwe byajja ne bireetamu omuvuyo, kubanga ffe abamu twabigaana, ne bireetamu omuvuyo mu kibiina. So okutambula kuno okwetooloola eggwanga kwe kwebuuza ku bannakibiina bonna butya bwe tugenda mu maaso, kubanga enjawukana ezo n'obutakkaanya bwe bwajja, emisango giri mu kooti. So waliwo okwebuuza kooti, tulinde kooti essalewo ani mutuufu ani mukyamu, kubanga kati omu agamba nakola delegates conference eyange kati ne bannonda, kati ndi mukulembeze mupya, mulala agamba eyo delegates conference yali nkyamu tekkirizibwa. Kati ebyo biri mu kooti. So tulina okwebuuza, tulinde kooti. Waliwo abalala abagamba oba ebya twongere amaanyi mu kulaba oba wabaawo entabagana ey'abaasigala eri n'abali eno, oba bali oba oli awo balabye ensobi zaabwe basobola okwagala okutabagana. Waliwo endowooza bwe zityo. Waliwo abagamba bw'obeera mu mmotoka neefuna accidenti n'olaba nga enakulwisa kutuuka gy'olaga, ofunayo endala neweeyongerayo. Kale waliwo endowooza za njawulo. Ezo endowooza ze abakulembeze b'ekibiina ze bagezaako okugatta mu bannakibiina kulaba kiki ekisinga okuba ekirungi mugenda mu maaso. Nkusaasira nnyo amaanyi g'oteeka mu FDC kubanga kati eri wet celebrating nti bwe mbawa njagala kutegeeza Medi amaanyi oteeka mu FDC ge nateeka mu NRM ng'oli ku FDC. Jjukira nalekawo omulimu gwange mu ddwaliro e Nairobi, nali nfuna ssente nnyingi mu kiseera ekyo 1982 nali nfuna ssente zinsobozesa, nendekawo omulimu gwange, nendekawo profession yange, nenyingira ensiko. Obulamu bw'ensiko tobugerageranya n'obwe tumaze mu FDC. Wafa abantu emitwalo 5. Twatambulanga, mbadde mbuulira abantu eno gye tubadde kutambula Masindi, nagenda e Masindi, twaddukira ennaku 3 kiro na misana kutuuka e Masindi nga twetise. Amaanyi oteeka maanyi mwene ali musinga FDC. Twatambula genda Hoimeno gye mbadde, genda Mbitu, genda Kabamba, genda wa nga twetise, tuyina enjala, tuyina ki mu nkuba, toyina kyoyambadde, nsiri, tosobola kubigeraageranya na bino. So ekibiina nga bwe nkubuulidde, ekibiina kkubo erikutwala gy'oyagala okugenda. Bwe kifuna emitaawaana tosobola kukisigalamu nti kubanga mbonyaabonye n'olwekyo neweesaasira n'otuula. Nedda, NRM bwe yawambibwa nga bwe nkugambye nti baagituwambako, nze nga ndaba. Era tewali NRM, nze nsaasira bano boosanga bambadde busaati bwa yero nga balowooza nti bali mu kibiina NRM. Tekiriiwo. NRM yawambibwa, NRM maka ga Mwami Museveni ng'amagye bwe gawambibwa, ng'ebirala byonna bwe byawambibwa. So era y'ensonga lwaki osanga abaseeke nababulidde nga balaajana, seeke ya NRM balaajana bannange tetutuula sibali biki munaatuula, ne bwe mutuula temuliiwo. So kati ekibiina NRM bwe kyafuna ebizibu tekyatugaana ffe abaalina ebigendererwa, kubanga ze saalekawo omulimu kugenda mu NRM, nalekawo omulimu ngende kukyusa embeera mu ggwanga. Oleka omulimu go Nairobi. Yes,
sisagenda kuzimba kibiina, nagenda kukyusa embeera eri mu ggwanga. Naye twayingira FDC, twakola FDC nga bwe nkutegeezeza, tukyuse obuyinza. Zimbali kusasira obudde bwo. Anti obudde tumukozesa nakati. Si kugamba nti tebufudde. Anti kyenkugamba tebufudde, nakutegeezeza embeera kati. Mwami Museveni gy'alimu n'abantu babaawamba. Era katono nnyo bajja n'okwagala tubataasa. Kubanga kati tubataayiza abantu kye batalaba. Eggwanga libataayiza. Kitemulondo takyali Museveni oli gwe wali olaba. Wamulabye wali ng'abasumuzi nabo bamwekyanzeeko nabo ne batambula ne bagamba sigala awo. Nalanja naba nangenze kadi era so olutalo lwe tulwanye tetufiiridde bwere. Nakugambye poliisi gye tubadde tulwana nayo luli si ye poliisi kati eriwo. Wano Kasangati sente ezaayiika mu Kasangati ne bagula ziboda, simanyi bagula boda 10 bimeka bawa abantu wano mu Kasangati sente biki byonna byakalira kati Kasangati era ajja kuddamu nga bwe yali. Naye nga bye banafuyiza kutuuka we bali. So olutalo olwo gye tubadde tutambulira kwebuuza ku butya bwe tweyongerayo ku mulimu gwaffe, kubanga omulimu gwaffe gwo gusigala guli gumu. In fact omulimu gwe tulina ensonga lwaki bwe tuba tutegeera ebyobufuzi, omulimu gwe tulina si gwa kibiina. Omulimu gw'ekibiina guba gwa kuteekawo enkola etambuza gavumenti. Gwe mulimu gw'ekibiina, enkola etambuza gavumenti. Omulimu kati gwe tukola liberation, kutununula nsi, si kutambuza gavumenti. Mulimu gw'ebibiina kutambuza gavumenti. Gavumenti teriiwo, yawambibwa. So mulimu gwe tulina kwekolamu gwa kununula nsi, kununula gavumenti. Ogwo si gwa kibiina. Y'ensonga lwaki ebibiina byonna n'ebitali bibiina, bannaddiini, bannamawulire mmwe musaanye kubeera ku front line. Buli omu asaanye kubeera ku front line. Kubanga omulimu gwe tulina mu ggwanga lino si gwa kibiina. So weewaawo tutereeza mu kibiina FDC ngeri ki gye tulina okutambulamu. Dr. Kambeko Mulango. Kale nga bwe tugenze mu kuwummulamu kumando siyavuka b'omulembe Mutebi, mubali mwenna batugoberera wano ku Facebook yaffe, abali ku mutimbagano muli bangi nnyo mwebale nnyo bali eddala, mwebale nnyo Moxin Muzamiru Nshaka Mawade Mwankole niwa bwekigezi yabaddeyo ng'ekibuzo kino simudiiro Dr. Musiki wadde w'abantu era nga bo bakugamba ki? Babale nnyo okusooka nga bwe ŋŋambye abakulembeze b'ekibiina babadde n'obuvunaanyizibwa obw'okuwuliriza amaloboozi gaabo abali mu districts ez'enjawulo ku butya bwe tusobola okugenda mu maaso. Ebirowoozo byonna bifunibwa bijja kugatirwa awamu ku nkomero nga districts zonna tumaze kuziyitamu, lulyoke wabeewo ekitangaazibwa ng'ekyawamu ekivudde mu bantu bonna. Naye nga ekikulu nze ndowooza mu yonna gye tuyise okusooka kye tulaba nti abantu wansi basigala ddala bali bumu. So emitaawaana gye tufunye kibadde eno waggulu mu bukulembeze, naye nga wansi abantu bo gye bakyaliyo, bakyali ku mulamwa. Weewaawo ebivudde mu bukulembeze bigezezzaako okubayingiramu, naye nga abantu bo bagaanye bakyali bumu ate nga bakyali ku mulamwa. Nakugambye nti enjawukana zibadde ku kati engeri gye kitutte ebbanga ddene tukyuse mu lutalo tukolagane oba n'abo be tubadde tulwana nabo
oba ne mu buzibu bwonna bwe tulina twenywereza eddala ku lutalo lugende mu maaso. Abantu ekyo abasinga obungi mu kulaba okwange kye baliko ge maloboozi gonna agavaayo agagamba nti ne bwe kibanga kitutte ebbanga, ne bwe tubanga tweyongedde kubeera nga twavuwala nga tubonaabona, twesibe tugume okutuusa bwe tunaatuuka ku ekyo kye twagala. Naye nga bwe mugambye, so olwo lubadde ludda lumu olwa mulimu gwe tubadde tutambuza, naye ng'oludda olulala lwe lwogera ku nsonga evaamu bino, eno ey'obuwambe, kubanga kino mwe kiva. Kati eyo nga tulaba era nga twagala abantu bategeere nti tulina okugikwatako mangu. Tugyetegekera tutya? Abantu batandika batya okwetegeka kufuna obukulembeze obwo batabaganya? Kati eyo mu ludda olwo si nga bwe nkugambye tekiba kya kibiina. So ekibiina kyetegeka okukwatagana ne buli omu yenna ayagala enkyukakyuka kwekolamu omulimu. So ebintu biri bibiri. Okusooka mwe ababadde kati abantu baffe ababadde tebategeera mu ebyabaawo mu kibiina bwe banaabitambuza bazzeemu batya kukwatagana ne batambula bumu. Naye ekyokubiri era nga kyekisinga obukulu, ng'ekyo nga bwe kigenda mu maaso, ffenna awamu n'abatali ba FDC era y'ensonga lwaki olabye nti ne mu bitundu ebimu gye tugenze ne mu nkiiko zennyini ezaffe mubadde mu bannabibiina abalala nga nabo bazze, kubanga abantu kinsanyusa nti batandise okukitegeera nti omulimu gwe tuliko si gwa kibiina. Mulimu gwe tuliko gwa kununula ggwanga nga ffenna tulina okukwataganira awamu. Weewaawo ebibiina bisobola okuba nga bulooka ezeegatta ne zizimba ennyumba, bulooka za njawulo, naye nga tezisobola bulooka kulwayo kukuwa ennyumba. Olina okuzigatta oggyemu ekinaayamba. So ogwo gwe mulimu gwe tutambuzizza, gumpadde essuubi ddene, kubanga abantu ne mu buzibu bwe balimu, abantu eri wansi bo bakyalina amaanyi, bakyali ku mulamwa, ate tebatiisibwatiisibwa. Baagala kingi tebatiisibwatiisibwa. Mubadde mubalaba nga balwana poliisi, bano temujja kuyitawo, lino eggwanga lyaffe, lino ekkubo lyaffe, tujja kuyitawo. Ate nga bwe kirina okubeera, kubanga tosobola kugamba nti mu ggwanga waliwo amateeka ga mirundi ebiri, nti waliwo bo abalina eddembe kuyita mu makubo gonna ge baagala okuyitamu nga bwe mubadde mulaba, abalala nti mwe temujja kuyitamu. Awo wekitandikira. Tosobola kugamba nti oli wa ddembe kukuba lukuŋŋaana nga bw'ayagala, oba oliawo ate nga ye amenya n'amateeka, naye nga mmwe abali mu mateeka abali ku mulamwa mwe temukirizibwa kukuba lukuŋŋaana. So eyo y'embeera gye twagala esituke bannayuganda bonna, era kyensaba abatuwuliriza mwenna yonna gye muli, buli omu atandike kwekolamu omulimu okulaba nti abantu bawangaala nabo bategedde obuzibu bwe bawangaaliramu, nti bali mu buwambe. Kobeeki abaana abatasoma, abaana sente zifuluma ku baana okusoma. Mpitirivu nali Mbalala, nabuuza ab'Embalala. Mbalala mwami Museveni gye yasomera mu ssomero baliyita Ntale. Olwaleero omwana kusomera mu ssomero mwami Museveni gye yasomera yeetaaga obukadde 2 buli taamu, bukadde 2 buli taamu kusomera mu ssomero mwami Museveni gye yasomera. Ekitegeeza singa mwami Museveni enkya afuuka muto nga yeetaaga abidde mu ssomero lye yasomeramu, teyandibadde nti abazadde be yayina luli bamusasulire. Mwami Museveni teyandifudde kuyiga, teyandibadde tagenda mu ssomero, kubanga Kaguta teyandisobodde kusasula bukadde 2. So ye embeera mwe yakulira agisaanyisaawo
omwavu aliwangalira mu mwavu emirembe n'ennaku kubanga edda education yali ereeta obwenkanya nga n'omwavu Katonda bw'aba amugabiridde n'amagezi ng'asobola okuyiga n'afuuka kyafuuse n'asika ab'ewuwa abaavu nabo ne bavaayo naye olwaliro tekikyasoboka education amalwaliro eno yonna gye tulaga weewuunya abantu bameka abalwadde kansa nze buli gye ngenda kubanga nze ndowooza bamanyi nti ndi musawo abantu abalajjana balwadde kansa naye nga mu Uganda yonna eddwaliro eriwo erikola ku kansa liririmu wano e Mulago bw'ogenda e Mulago abalwadde bonna bali wabweru ebitanda byajjula dda ebikozesebwa tebiriiyo eggwanga bwe lityo bwe lifaanana mu bbanga lino abaana obutaba na mirimu n'obagamba mulinde nti mulinde 26 nedda 26 bwerijja ng'olutalo tetunaluggusa ne bagezaako era bategeka akalulu bwe tubanga tumaze okugatta amaanyi gano nga era tugalaga mu bbanga lino eyo naye kiba kitundu bali ekisobola okubaggulirawo ekisobola okutugulirawo ekkubo ery'okwongera okubasindiikiriza n'okusinga kati bwe tubasindiikiriza naye nga abantu kye balina okutegeera nti omulimu guno ffenna naawe Meddy bw'ova wano laba nti abali ewuwo obategeka bamanyi nti tulina okulwana okwenunula tetujja kuva mu mbeera eno nga tuli mu kusaagasaaga tuli mu kulowooza nti tujja kuwoga nayo olunaku lumu tuddeeka nedda tulina kwekoleramu ddala omulimu ogw'amaanyi tulabe nti tuva mu mbeera edakiika 38 ezagaza ku ssaawa kitegeeza tukasebe kikabera mu 2 zokka tubenga tumaliza Dr. Kizza Besigye. Dr. Electoral Commission ekulirwa omulamuzi Byabakama yagambye nti byoliko byotambula ekise muzungu waste of time Electoral Commission yagamba Byabakama yennyini n'agamba yakaise project y'Ekatonga mu mateeka teriiwo Byabakama yayise Katonga project as per law teriiyo. I quote Dr. Byabakama kati obudde omwana bwabwere Katonga project yagijeewa abiwulira Byabakama abiwulira kubanga nga bwe nkutegeezezza okusooka Byabakama ndowooza omanyi n'engeri gye yafunamu omulimu ogwo tewamanya anti yeyali akozesa nze eyanteekako omusango gw'okukaka omukwano oyo Byabakama eyanteekako omusango gw'obutujju Byabakama eyanteekako omusango gw'okulya mu nsoolokwe Byabakama eyanteekako omusango gw'okusangibwa n'emmundu Byabakama omukola ki gyonna anti mubuuze kati ye Electoral Commission era judge yandibadde singa omanyi ekizibu nti mu Uganda abantu bafuuka bakalu tebalina nsonyi n'akamu. Byabakama yandibadde yafadda ng'ensonyi zaamutta nga takyali mu nsi okusituka n'oteeka ku munno omusango gwa kukaka mukwano Byabakama ne basanga kooti n'esanga era judgment weeri tejjulirwanga ne mulamuzi n'akugamba nti muli bantu ba mutaawaana ennyo okwekolera omusango mmwe ogutaliiko kantu konna gye guva. Byabakama ne munne siddanga mukumuuliza waliwo munne mu poliisi baali bamuyita mukyala Kuteesa Elizabeth Kuteesa yali akulira CID. Elizabeth Kuteesa kooti yamusanga ye kennyini yakkiriza mu kooti nti yazza omusango ye kennyini ng'ali director wa CID n'akkiriza mu kooti ng'alayidde nti yazza omusango ogw'okukyusakyusa empapula za poliisi ye kukyusakyusa empapula za poliisi ng'agezaako okunteekako omusango. Elizabeth Kuteesa era namuwaalira
kubanga tewali eyandi muwabi kubanga omuwabi wa gavumenti ye omuge yali akolagana naye Commissioner General wala RTA ekwanji Commissioner wala kandi bonna buli omu abantu abanfuniddeko ebintu tebabalika ono Commissioner General owa simanyi musinguzi eyali omu ku bajulizi era baali bampozesa musango gwa butujju ogwo gwe gwali gwa butujju bakufunyemu nnyo ogwa Commissioner General omu electoral commissioner omulala Commissioner General bannabalala bangi abali mu gundi ezo so kati byabakama byabakama okufuuka electoral commissioner kikulaga nti akola ng'omuggo mwami Museveni kwatambulira nga bwe yali era muwaabi wa mwami Museveni teyali muwaabi wa Uganda musango gwe banteekako gwa kukaka mukwano baguwandiikira mu State House si mu DPP negwe bagamba nti mukakako mukwano bamusanga mu State House gye bamubuuliza kale so byabakama muggo gwa mwami Museveni kwatambulira wagusubula bwe gubeera yensonga lwaki kati so naye wodda ku kyayogedde Katonga project yes jukira ne gundi eyaliwo gwe yasikira Badru Kigundi yes gwe nagenda yampandiike 2016 namugamba nsize ompandiike kubanga nzikiririza muggwe ebyokola butereevu nzize ompandiike naye tugenda kulwana obuyinza tuli butwala by defiance ngemubuulira oyo kano Dr. Kizza Besigye ku nsonga z'eggwanga Uganda ayogedde ku nsonga z FDC okubeera nti beeyawulamu dda wowulira bino FDC nga kyekimu ku kibiina ekitakyawera oluvannyuma lw'okubeera nti abamu beekutula ku Dr. Kizza Besigye nga bagamba nti takyalina kyabagamba ne Besigye naye n'asigaza ttiimu eyiye ng'agamba nti ye omulamu ogugwe kulwana kukwata ntebe ya ggwanga Uganda ng'ate nabali bagamba nti okozeeko ekimala ddako ebbali naffe tufune ttiimu eyaffe esobola okutwala mu maaso bwe nkugamba nti olwaliwo FDC ziriwo bbiri tewakana Besigye ku nsonga eyo agamba nti abo abamwekutulako bo balaba ng'ebiruubirirwa byabwe bagenda na bigenda tebalina bugumiikiriza ne basalawo okuvaawo bakole FDC eyaabwe ye yasigala ennajjanankumbi eya Dr. Kizza Besigye abagamba nti ffe tuli bagumiikiriza tujja kutwala obuyinza oba tutya oba ddi be bali e Katonga omuli ba Elias Lukwago n'abantu abalala abagoberera Dr. Kizza Besigye ku nsonga y'okulemera mwami Museveni okulemera mu buyinza agamba nti ekiremeza Museveni buyinza be bakulira akakiiko k'ebyokulonda lwa nsonga sebeetengeredde batambulira ku ntuli za mwami Museveni abategeka akalulu bagenda okuwandiisa abaneesimbawo mu kalulu ako baba kimanyi bulungi nti tuwandiisizza baana abantu bujjuza bifo naye nga bo baba kimanyi bulungi nti akalulu mwami Museveni yakawangula dda kubanga yabalonda yabasasula kati tebalina nsonga lwaki basobola okulangirira omuntu omulala yenna ate abawa bifo n'olw'ensonga eyo Besigye agamba nti mu mbeera yonna beeteefuteefu okutwala obuyinza nga tebayise mu kalulu bajja kutwala obuyinza mu defiance oba kiyite okulwana bajja kutwala obuyinza nga bayise mu kulwana kubanga mwami Museveni ye bamuzuula nti muntu atasobola kuwaayo ntebe ya ggwanga Uganda nga ne bw'ogyogerako alabira ddala ng'oyogera ku ntebe eya famire ye yakikwata nti alina kubeera pulezidenti paka lwaliva mu bulamu bw'ensi eno butereevu nzize ompandiike naye tugenda kulwana obuyinza tuli butwala by defiance ngemubuulira mu maaso ge so ne byabakama obuyinza mu Uganda bujja kukyuka oba byabakama gye bali oba tebaliiyo obuyinza bwo bujja kukyuka Uganda yaffe
era tujja kugikyusa ejja kutereera abaagala Uganda etereereke kadde engeri nannyo bwe mwawulidde eyawamba obuyinza ye kennyini nga asiibula tyanaatera kugenda yagambye mu ggulu oza waliwo eggulu waliwo eggulu lya mirundi emeka naye yonna gyagenda asiibula ayagenda ajja kgenda abaagala Uganda etereere kababe mu magye kababe mu gavumenti kababe wa nannyo abo abayina bye beekoledde nga munaffe bwe yali agamba bayina bye bafunye bwe mubanga temwagala bisaanyewo kekadde ffenna okwegatta ne tulaba butya eggwanga lino bwe lisobola kutereera ne ligenda mu maaso mu mirembe so amagye ne gaddayo ne gafuuka magye gaggwanga nga gategedde nti amagye abantu be bagafuga nga mu nsi ki ensi zonna ezitambulira ku nkola eyeesigamye ku maanyi g'abantu bwekityo bwe kibeera zonna nannyo z'olaba ezaakulaakulana era eziyina enkola eya demokurasiya bino byengamba ebirina okuba wano neeyo byaliyo yosi kyemutalaba maybe nti na wano Buganda okusooka mu mawanga ga Uganda Buganda lyali eggwanga lya Uganda eryali lisinga okukulaakulana eryali lisinze amawanga amalala gaali kuno mu kukulaakulana okay mulwanirira tetukoze kimala okay Abe Kibirige Semuwemba, the best opposition leader in history and present, okay? We were new. Very encourageous, okay? Yes, Katute. Eddakiika ziri 12 zibulayo okwera ssaawa 3 twebaza nnyo nnyini bali kubeera muliza mulungi okutyagenda kuba amasimu katono naye eggwanga lyagala kumanya enkolagana n'ebibiina ebirala eri etya okusooka nga bwe nagambye ebibiina byonna ebyagala enkyukakyuka birina okumanya ebintu ebyo ebibiri okusooka nti omulimu gwe tuyina kati ogw'okununula ensi si gwe mulimu ogw'omusingi ogw'ebibiina yes bisobola okutuyamba nga tumaze okununula ensi naye kati mulimu ogutwetaagisa okukola si gwa bibiina gwa buli muntu oba oyina ekibiina oba toli mu kibiina oba oli munaddiini infact bannaddiini mbaagala nnyo babeere frontline kubanga omulimu gwe tulukko kati olwaniro gwa bwenkanya obwenkanya mulimu gwa bannaddiini kubanga basitula eddoboozi ly'abatalina ddoboozi ffenna tusobole okuba n'amaloboozi mu nsi yaffe nga Katonda waffe bwe yatulagira nti buli omu yenkanankane ne munne era ne mu maaso ge ffenna twenkanankana so ogwo omulimu gwe tukola ebibiina byonna enjawulo ezandibadde enjawulo eziriwo wakati mu nkola ebibiina kye byagala ezo zirina okusooka zisibirwe mu box kubanga tezisobola kukola ng'obuyinza tebunaba kubeera mu bantu ffenna tusooke tulwane tununule ensi ekyessanyu nti tuzze kati ffenna tukwatagana era ndowooza mutulabye mirundi egiwera nga ffenna tukolera wamu twogera kimu luli mwatulaba nga wali olukiiko olw'abaali bazze simanyi nanalayinda simanyi ki
ne tubalaga nti eggwanga lye mukyalidde makubo gaafa dda era ffenna ne tukola omulimu ogwo naye tetunaba kugukola nga bwe tusaanidde kugukola gukyabulamu nnyo era y'ensonga lwaki nina kweyongera nange ng'omuntu okusitula eddoboozi mbuulire ffenna abali mu bibiina byonna n'ebitabufu n'ebitali bitabufu byonna tukwatire wamu kubanga ensolo kweri ku kizigo kweri obunafu weebuli butwetaaza kwekolamu omulimu mu kaseera kano. So mbatumira bannabibiina byonna banaffe betukolagana nabo mu United Forces of Change, President Kyagulanyi, President General Mugisha Muntu, President Mulodi Salongo Elias Lukwago basaliwa tubadde tetunabeera naye ojjako aba Jema tuludde nayo nga tulwana nayo naye gye bali banaffe bakyamundu bali nabali mu bibiina ebirala bya DP banaffe balulume naye ndowooza ayina eyange kampeko amasimu katono esimu yaffe muzimanyi 0 isimu zaffe zimanyi za CBS katuneko amasimu katono ndabe kikimugamba ate Dr. Yajafuna obudde abaddemu kibuuzo kyo beera mufunze Hello. Wani. Okay. Anyono lubachoya akyali mu nsi Hello. Anyono. Mama Afisa. Hello.
kale we bali kuwuliriza Salongo Kawuki mu bufunze tugenda mawulire naye ekibuuzo kyange kyekigenda maaso kyekino dokita abaana bukyanga kutandika luwalugenda okulaba okulola President Museveni oba ebyali mu buyire abaana bangi basibibwa era omulimu gukoleddwa wadde naawe wasibibwa naye amaanyi ate kati ge tulina mu Kyagulanyi ate nago galina ekigalaga bannayuganda eddoboozi ly'eddungi era enjogera yo nnungi era abavubuka kati n'abalala bonna bagamba ate kati ebya dokita katusooke tubize wabbali tusooke tukwate ebyali bya Kyagulanyi naye nga butuufu ffenna tuli ku mulamwa gwegumu naye kyembuuza ddala tusoke tutya okwegattira wamu ne Kyagulanyi tusooke tutyire abaana abantu bakubanga katugendana mu kampeyini okulaba nga tuddamu ate olutalo olw'okulaba nti oba anaawangulwa naye ng'ate Kyagulanyi wadde ebangi egali yayita n'abavubuka bano basoose ne bakongereza obwongerezi mu 2016 tweyanziza batambula ku nsonga emu yakwegatta zekivuddamu nti dokita tunemooli okwegatta nkiwagira 100 ku 100 kyesiwagira era ekyennaku ennyo banaffe abangi kyebakyaliko lubakyoya essuubi alirina mu kalulu ono maama afisa naye mpulidde essuubi alirina mu kalulu ono Salongo essuubi alirina mu kalulu awo wetwawukanira singa mugamba twegatte tulwane nze nababuulira dda nja kusimba n'enkya n'ekiro ne mu nkuba ne mu musana nja kusimba emabega wa buli omu Honorable Kyagulanyi bw'aba atukulembera enkya tulwane nja kumuba emabega bw'aba atukulembera tugende wa byabakama awo we tulina obuzibu kubanga okusooka nabagambye nti awambye eggwanga ali omu aliwambye Nammundu ze zikuuma obuyinza so okulwana nandyetaaze oba mpozi onompa programu endala kubanga naye mu bufunze okulwana kwa mirundi ebira nawulidde Lubakyoya ndowooza naye abadde tangoberera nawulidde agamba nti ye tayagala kulwana na Nammundu tetuli kulwana na Nammundu singa twayagala kulwana na Nammundu twandibadde twazikwata naye nakugambye engeri ki gye tusobola okulwanamu abantu wakuba oba abachwezi balina amaanyi agasiba obwongo bw'abantu kubanga nakugambye bisinga ffenna twekolamu omulimu ekyokulabirako ne tugamba nti eggwanga tuliggaddewo tetulina Nammundu naye tusobola okuliggalawo singa ketugamba nti tugatta amaanyi tugagattira mu nsonga bwe zityo nga tetugagatta nti tugatwala ewa byabakama nga tumanya anaalangirira n'abaani so nabagambye nti ne bwe tubanga bakulwanira mu kalulu tulina okukayingira nga tumanyi nti tetugenze mu kalulu nti bagenda kutulangirira ekitegeeza mulina kubanga mulina enkola enejja obuyinza kwaba ababukuumye Nammundu ekyo bwe tubanga tetukitegedde bwe tunaakoma obutakitegeera nga mulowooza twegatte ku Nuupu twegatte ku ki ebibiina bya bufuzi nabagambye nti ebibiina byakutambuza gavumenti teriiwo so ne Nuupu singa twasigala mu people power egatta buli omu nakati tusobola okuzimba people power ekitugatta ffenna ku lutalo olununula kubanga eggwanga bwe linamala okununulibwa
transition gye mbadde mbabuulira gye tulina okutambuliramu mu transition akaseera nga tumaze okununula obuyinza bwe tulina okuteekawo enkola enasobozesa ebibiina okutambula era mu transition eyo okuvuganya mwe kunaava wabeewo akalulu ak'amazima n'obwenkanya.